Gwe muganda wange agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera ku mukutu gwa Beyond the Newsroom kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala era nkwebaza bwebaza entakera kubanga munda z'omukwano n'okwagala. Olunaku olwaleero twogereko ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaka 2024 butya bwazitowa mu byenfuna ye na biki ebyobugagga bye ebibadde ebyekusifu bye tugeze maaso n'okubeera nga tuzuula. Baganda bange akasajja kakola sente njagala ogenda maaso n'okubeera nga nklarifyinga kino nti Robert Kyagulanyi Ssentamu sente ze zonna ezisinga yazikola before nga tannayingira byabufuzi era ebyobufuzi biyinza okuba nga bimwongeddeko mu perspective emu oba endala naye ate nga bina we bimusiza mu byenfuna ye. Kakati wano wenjagala tugende maaso n'okubeera nga tutandikira wennyini wabula n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu nkusaba video eno soko jimpere like etambulire ddala etuukene ku mulala yandigadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna ate mu ngeri y'emu gwe yasubscribinga edda nkwebaza bwebaza ate nabasubscribinga munywanyi nkusaba subscribinga. Twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'essawa y'olwaleero azitowa sente eziwererako ddala $1.3 billion mu sente za wano ze trillions eziweranga 5 plus mu sente eza Uganda. Twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omusajja ono ng'amannya ge amatuufu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 1982 era ng'ono agenda maaso n'okubeera nga aweze ekyobukulu 42 wetwogerera kakati amanyikiddwa ennyo n'erinnya lye erikola ensimbi erya Bobi Wine. Ono yayingira ensiike y'okuyimba mu mwaka gw'2000 eyo gye yagendera maaso n'okubeera ng'atandika okuyimba. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi tumujjukirira ddala mu ndongo naye ate yagenda maaso n'okubeera nga ajja yenyigira mu byobufuzi era nga yaliko member wa parliament wa constituency ya Kyaddondo East. Ono nno mu 2019 yavaayo n'ayimirira n'agamba nti ngenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga era ne yeesimbawo ng'akulembera ekibiina kya National Unity Platform era nga wetwogerera kaakano ye mukulembeze w'ekibiina ekyo. Ono nno mu kalulu ako yavaayo nga namba 2 nga Museveni agenze mu maaso n'okubeera ng'awangula. Twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omusajja ateerya ntama gwe tugenda mu maaso n'okubeera nga twogerako olunaku olwaleero. Ono nno ayina mukyala we musajja mufumba amanyikiddwa nga Barbara Itungo Kyagulanyi. Oyo nno ye mukyala we. Musajja mukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina abaana 4 kwe kuli Solomon, Shadrack n'abaana abalala. Robert Kyagulanyi Ssentamu atambudde amawanga ag'enjawulo era n'ebintu bye byakoze byeyogerera byokka. Wabula njagala okusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu nti nzikiriza mpiseewo obubaka buno. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa agamba gwalina ebizibu eby'enjawulo ebigenda mu maaso n'okubeera nga bikutawaanya bambi mukubireko ku simu esembi y'okumiremu ku screen yajagenda mu maaso n'okubeera nga akukolako. Olina amabanja gakutuuse mu bulago oba bobanja tebakusasula toyina mukiso olina ebisiraani byonna Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa abimalanga. Higher Level Tour and Travel Agency Company yetwala abantu okulambula wano mu ggwanga Uganda ate era n'ebweru w'eggwanga beekwate balina trip ng'ennaku z'omwezi 1 paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gugenda beera gwa 6. Genda mu maaso n'okubeera nga mwana wattu oba bookinga kakati oba ng'obakubirako ku simu eziri awo ku screen genda maaso n'okubeera ng'oziraba ate naawe oyagala olanga naffe simu esembyayo 577 awo ku screen wamma tukubireko tugende mu maaso n'okubeera nga tukwasaganya business butereevu. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga twogerako ono omusajja ayina amaka agatudde ku bwaguuga bw'ettaka eziwererako ddala yiika 12 newankubadde nga bawandiisa abamu boogera ku yiika 10. Ettaka lino yagenda mu maaso n'okubeera nga alifuna ng'aligula ku nsimbi ezize ku bubwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yazimbako amaka agatalina ayina gye tuyinza okubeera nga tuyita mansion abasinga gye bayita White House ey'emagere. Amaka ganeeno Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu maaso n'okubeera nga agajjako engalo mu mwaka gwa 2007 era ng'amaka gano mu mwaka ogwo mu biseera ebyo kigambibwa okuba nga gavumenti ensimbi ezaali ziwerera ddala miliyoni 470 nga bwe tuba twogera mu kadde kano tuyinza okugamba nti singa tugisa katale eyinza okubeera nga eri mu nsimbi ezitaka wansi wa billion
n'okudda waggulu. Kaakati gwe muganda wange njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga nkulambuza ku nju eno ku bwagaagaavu bw'ettaka obwayiika 12 kwetudde. Kuno nno kugenda mu maaso n'okubeera nga kubeerako olusuku olw'emmere wajja emmere waalya. Ono nno omusajja mulimi. Kaakati kuno alundirako aliko ne ku faamu kwalundira ebisolo bye ebimu gamba nga embizzi. Omusajja ono Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twogerako n'amaka ge gano ag'emakere nkugambye kuno kuliko ebibala byonna gamba ffene emiyembe. Ono alinako ekibira ky'emiti kwegamba ye ekyokubeera ne kye tuyita empewo eri nakyo oba ey'obutonde si kizibu ewuwe ewaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu ennyumba eno eriko floor 2 oba abamu ze bayita floor emu bwe tujjako enju ya wansi. Ennyumba eno gye twogerako munda mwayo erimu amadiiro amanene ddala 2. Enju eno gye twogerako eriko ebisenge ebirungi ebisiigiddwa mu kkala eya gold ne white kw'oteeka ne kkala ya black. Ennyumba eno gye twogerako bw'ogitunuulira wabweru waayo empagi zaayo zonna sheepu yaayo mweri ekituufu kiri nti omuvubuka yakola ensimbi ku myaka emito. Ogiraba bulungi ng'eri painted mu white ge maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu nkugambye ono omusajja bwe tuva ku maka gano gokka kuba ebibye bingi tugenda kubeera nga twogera ku maka agali mu ggwanga lya Amerika, ebizimbe by'alinayo n'ensimbi ne za accounts ze. Twogereko ne ku bidala. Kaakati nzikiriza twogereko One Love Beach Busaabala eno yo nga yamuwemmentako ensimbi eza Uganda milioni 1,337 eza kuno. Era ng'eno beach etudde ku bwagaagaavu bw'ettaka bwayiika 6 ne decimals 25 o 6.25 acres. Era nga ono yagigulawo ng'ennaku z'omwezi 11 April omwaka gwa 2017. One Love Beach Busaabala bamuyita His Excellency Bobi Wine. Kuneeno kujjudde buli kalonda wa kintu kyewandiyagadde okusanga ku beach. Wabula ekyenjawulo ku beach eno yo tebawugirawo olw'ensonga amazzi gaawo mawanvu. Naye ate nga kuliko amaato jjukira nti His Excellency Bobi Wine ye nga ye personally owninga eryato. Era nga y'omu ku bannayuganda basookera ddala okubeera nga babeera n'eryato ly'obwannannyini ne lijja nga bwe lityo ery'okubeera nga lirya obulamu. Twogera ku Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe twogera ku kye bayita beach eno One Love Beach Busaabala eriko resort area woowummulira oyina honeymoon oyina mukolo ogenda n'osasula busasuzi ne weebaka eyo ne weerabira n'okudda ewaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe twogerako ku One Love Beach Busaabala we twogerera kaakati ng'okupangisawo ogenda maaso n'okukolerawo omukolo ekyamazima osasula buwanana bwa nsimbi. Kuba we twogerera wano emabegakaawo wali osasula milioni 5 naye kaakati nga nawe bw'olaba ebintu bya Uganda ekituufu byeyongedde okulinnya. One Love Beach tugijjeko engalo tugyesonyiwe okusinziira ku mikutu egimu egigenda mu maaso n'okubeera nga gisengeka ennyingiza y'abantu n'obuzito bw'ensimbi okuli omukutu gwa Forbes, omukutu ogwa africacheck.org. Omikutu egyo giraga ku bimu ku by'obugagga by'omukulu ono. Tugendeko mu ggwanga lya America nene dda katumalirize wano. Kigambibwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina boda ezisoba mu 10 bajaji ze yagenda maaso n'okubeera ng'awa abaana ne badda ku kkubo nga buli mwana yamutuma omutwalo gumu buli lunaku. Kino kitegeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okubeera ng'afuna millions 10 padde mu boda 10. Ekitegeeza nti omwezi mu nnaku 3 ze millions mmeka weebalireko gwe wennyini olabe sente mmeka zaafuna. Kaakati gwe agenda maaso n'okubeera nga ongoberera kitegeeza omwezi bw'aba nga akwata millions ezo noonya omanye wa omusajja waayimiridde. Ono nno kigambibwa ayina ebizimbe ebirala mu Kampala mu kibuga muno n'ebitundu ebiriraanye wabula nga yagaana okubeera ng'abiraga ab'amawulire for security purpose. Mu ngeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerwako ng'omusajja asinga okuba ne bu business obutini mwe bwe bunyooma gamba nga capati emidaala egyo n'ebintu ebirala ate ebiwererako ddala. Kaakati tugendeko ku bintu by'alina wabweru w'eggwanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu kigambibwa nti ayina amaka
mu ggwanga lya America mu ssaza lya Boston wali yali ku street emanyikidwa street 20 Fords St. Boston MA 02128 mu ggwanga lya America ng'eno ezitwera ddala miliyoni 6.9 ejja dola. Enju eno eri mu Boston mu ggwanga lya bannaffe America. Enjuba ogitunuulira eno mansion amaaso okwokomya. Ayina ennyumba endala eno yo nga yagitunda wano eno recently era amawulire galaga nti yagenda mu maaso n'okubeera ng'agitunda mu mwaka gwa 2021 emitwalo egyali giwerera ddala miliyoni ezaali ziwerera ddala 8 n'emitwalo miliyoni emitwalo egiwererako ddala 8.13 emitwalo 8.39 sente zeyagenda mu maaso n'okubeera ng'agitunda. Ago gaali makaage nago oba yali nju mu bitundu bye mu America. Alina ennyumba endala oba mansion endala ya bisenge 6 wali erimu mu kitundu ekimanyikiddwa nga Tampa mu katawuni akamanyikiddwa nga Tampa mu ssaza area Florida. Eno nno yo ezitowa miliyoni 9 n'ekitundu. Ono nno ye Bobi Wine gwe boogirako. Eno ennyumba bw'ogitunuulira ekituufu kiri nti amaaso kwokomya. Ebintu ebimu ku ebyo bye ngenzi maaso n'okubeera nga nkuwa naddala ku nsonga z'amayumba. Awo njagala tuddukewo ku mmotoka bwe tuba twogera ku mamotoka. Anyway katumalirize nekusooke tujewukano a private jet eyogerwako eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eno naye zitowabwana na bwansimbi era nga bw'aba akyaddeko mu bitundu byeyo tekimwetaagisa kunoonya za lukale. Wabula gwe muganna wange agenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera omusajja ono ayina emmotoka eyayogeza abantu obwama eya bulletproof. Eno nno emmotoka nkugambye emmotoka eziri mu kaliba eno ey'ebbeeyi entono eri mu mitwalo 10 ejja dola. Kati gwe ku byamwawo singa buli dola eba ku 3.6 nga dola emu erimu 3.6 dola mutwalo zibaamu mmeka ze miliyoni 3.6 kakati times 10 kubanga bugamba nti emitwalo 10 ojja genda mu maaso n'okubeera ng'ozifuna. Wabula emmotoka eno yo ya bbeeyi. Aliko emmotoka ekika kya Land Rover V8 eya white eyo nno gyasinga n'okubeera ng'atambuliramu ensangi zino bangi mugiraba. Eyo nno ng'ezitowa millions eziwererako ddala 7. Baganda bange omusajja akola ssente. Bangi bambuuzizza ku mmotoka Tundra yo yadda luddawa. Eno nayo gyeri era ng'eno yemu ku ezo emmotoka ze ezigenze mu maaso n'okubeera nga zoonooneka mu byobufuzi. Eno yo nga ne kati we twogerera ekyali mu bitundu bya Arua okuva lwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bakubiramu musajja mukulu yali driver by then Yasin Kauma era ng'eri ku poliisi mu bitundu bya Arua. Tundra kika kya mmotoka. Twogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nga mu kaliya y'obuyimbi yawangula awards kumpi kuzimala mu nsi. Ono mu 2005 yawangula award zaali 3 okwali award emanyikiddwa nga okuva wali eri mu Pearl of Africa Music Awards. Era nga oluyimba Mama Mbire lwe lumu ku olwo yayimba n'omwana muwala Juliana Kanyomozi olwo lwawangula. Kwoteka oluyimba Bada ne luwangula. Bobi Wine najja nawangula era mu award emu nawangula Artist of the Year oyo gwe bayita Bobi Wine. Bobi Wine mu Tanzania Music Award East African Album Mama Mbire baginominatinga. Najja mu Pearl of Africa Award mu 2007 nawangula kyokka ate nga ne mu 2006 yawangula ne 2005. 2007 laba bwajja nawangula ne Best Afrobeat Artist Stroke Group Bobi Wine. A Best Afrobeat Song Single Chiwani nawangula. Twogera ku Bobi Wine yagenda maaso n'okubeera nga nominatingibwa mu MTV Africa Music Awards Best Video Little Thing You Do nga
featuring omwana mulenzi amekeddwa nga Wahu Bobby Wine gwe twogerako. Artist of the year, best male artist, best raga dancehall song by far Bobby Wine gwe twogerako. Zina Awards, hip hop music awards ezo tobala ye Robert Kyagulanyi Center. Ku career yo byobufuzi zino zi Oscar Awards nkugambye byonna tobala gubayita the ghetto gladiator His Excellence Robert Kyagulanyi Center. Ebimu ku bitiibwa ebirala byazenga afuna oba ku birabo ebyazaafuna: African News Personality of the Year 2018, Foreign Policy Global Thinker omusajja akyasinze okulowooza 2019, Rainbow Stroke Push International Humanitarian Award 2019, Friedrich Neumann Foundation Africa Freedom Prize 2019. Bobby Wine bagenda maaso n'okubeera nga bamulangirira nga an outstanding entrepreneurial artist okuva wali eri mu Jazz Awards. Mu ngeri y'emu musajja mukulu Bobby Wine ne producer Ronnie Matov, Humphrey Nabimanya and Brian Moll, politicians Bobby Wine bamu awardinga nga 40 under 40 Africa Awards in Accra, Ghana. Oyo gwe bayita the ghetto gladiator His Excellence Bobby Wine. Oyinza okuntera mu comment section ani gwe tuba tuzzaako era wowe tuba tusinga okubeera nga tukwata wamma ne tugenda mu maaso n'okubeera nga tubikwatako. Naye ono omusajja mukulu ye musajja akyasinza okwagala family era bw'omulaba ne family ye kituufu kiri nti toyinza genda mu maaso n'okubeera nga tokwatibwa kinyegenyege. His Excellence Robert Kyagulanyi Center Bobby Wine. Lwaki sibasiibulira wano ne mbagamba akumaatakuumira mpeera mbeere bulungi ate tusinkane ayisa abasajja kabaka wangaala maama n'abagereka agerekere Obuganda. Mubeere bulungi banywanyi tuddingane ate mu vidiyo enaddako. Beyond the newsroom where untold story is revealed. Mubeere bulungi mweraba.